Brian, always ekintu kinadenja kubuuza. Abakyala abali financially stable, abali independent, bagamba strugglinga nnyo to be submissive in bed. It is so true. Katonda yakola abakyala nga bali selfish mu mbeera ezo bwe zityo. Era kyovola abakyala abagagga ate nnyo aba independent baagala nnyo abavubuka babagwe bakuli. Control. Ate nga tatumira ku muzindaalo gwo. That is a sign you cannot submit. Baagala nnyo? Since I have money. Ali awo n'agweri n'agamba ate bw'amala naga it's okay. Naye bakagweri tingo n'oviiramu awo. I've had so many of those stories. Baana abali mu relationships ezo akuwa lwayagadde. Tomuviirako nti bakasoro yagala mubeerako. Wala kaga kalina ssente kagambanga nze saagala byakumbeerabeerako. Kama ino mala wiki bbiri nga tekawadde ku muvubuka. Omugagga bamuzza ku ebyo. Ate onaamugoba? Ate twamugoba. Onaamugaa nti watompaddeeko toyingira. Onaamugaa nti watompaddeeko. Kivala zingamba abavubuka bo boyagala bakuwe buli kaseera. Funayo omwana nga ali wansi wo. That story I've told you, in terms of gitegeera lwaki abantu babeera bagamba nti prostitutes bali bitter. Naye eri omwana bambi womutunulira nga omusanze on normal business. Ayinabo business jja boogera buyinza business ennungi mu Kampala muno. Naye omutunulira nga olabya ddala a calm, beautiful, humble soul. Ng'ojagala omutwala mu maka atuule. Tanafuna yamutwala. Sijja byogera. Kati ayina wenjogerera ayina naye those days. Gwaina ya munnyonnyola. Simanyi bibye zizobadde ki. Gwaina munnyonnyole. Simanyi. Tombuuza. But pornography. So in the other another topic. Subscribe yavuze kibuze kirala. Ekyo kimaze kya pornography. It affects a big deal. Nga tunabaganda walala. Kale genda yagambye atya. Yabuzizza atya subscribe. Subscribe yada atubuzizza. Money. No, soko bagambia. Bryan Naturals. Banyonyore. Bryan Naturals, mfetu kola ku bintu enzongeeze ezikulemye. Sometimes wetaga mu idea y'omuntu akubuli ku decision ngayo in a crossroad. Ebirese kimujivemu njireke mujisigalemu. Nondeko oli. Let me tell you, a man knows a man. Era obango yagala ofuna advice from about a relationship tobuza mukazi munno. Buzo omusajja. Kubanga nze oli omusajja statement gye yakugamba. Nekugamba nti kawedde mbakulimba. Omusajja statement gye akugamba nayogera negamba kituufu. Sakati nze nyamba ka abakyala. Nze nyamba ka abasajja abakazi. Ompe ku magezi. Ngamba oyo akulimba. Oyo serious, oyo genda. So come for advice. We can help you about that. Nengeri yokwetega. You don't know how to. Ayo nebigambo bitalina kwogera nga bakakukwana. Kati jango ofuna amagezi. Eri abaana nga text yo kai yali sobuzibu. Ngeji yagizemo opakuka. Papa. Ebintu ngebyo. Kale mbagala nnyo Brian Sebanda. Ate okuzotya. Nze ngezi. Zengezi. Wanda yagala nkole. Ate setunaba kuddamu. Anti tubaye takaye tuddemu oyo. Mbadde manyi ngenzi. Tuddemu. Tumuddemu. Brian, always ekintu kinadenja kubuuza. Abakyala abali financially stable, abali independent, bagamba strugglinga nnyo to be submissive in bed. It is so true. Katonda yakola abakyala nga bali selfish mu mbeera ezo bwe zityo. Era kyovola abakyala abagagga ate nnyo aba independent baagala nnyo abavubuka babagwe bakuli. Control. Ate nga tatumira ku muzindaalo gwo. That is a sign you cannot submit. Baagala nnyo? Since I have money. Ali awo n'agweri n'agamba ate bw'amala naga it's okay. Naye bakagweri tingo n'oviiramu awo. I've had so many of those stories. Baana abali mu relationships ezo akuwa lwayagadde. Tomuviirako nti bakasoro yagala mubeerako. Wala kaga kalina ssente kagambanga nze saagala byakumbeerabeerako. Kama ino mala wiki bbiri nga tekawadde ku muvubuka. Omugagga bamuzza ku ebyo. Ate onaamugoba? Ate twamugoba. Onaamugaa nti watompaddeeko toyingira. Onaamugaa nti watompaddeeko. Kivala zingamba abavubuka bo boyagala bakuwe buli kaseera. Funayo omwana nga ali wansi wo. Women don't know how to submit as long as they have power over you. Yeah, they have money. Kati choyino okukakasa
kyolina okukakasa mu byonna. First of all olina okubanga oli wakabi nnyo mu ngeri eyo nga toli ku bino era osanga omukazi nga alina sente nga alina omwana nga talina omanya awe waliwo woka walina power awo omanya Sakibu waliwo alina power awo naye ate kizibu nnyo okubanga ye lwayagadde. Nze kati nkukubire nti esoliwa nga nnamu sente jangu mbuliti kizibu nnyo ate tosobola akubuza tunalya buliri sinabikubuza kandi nno nga mmanyiira kati ate submission becomes very hard. God made women to be selfish, yet 90% of many men can have a lot of money and still stay respectful to their wives. Niyo mukazi bwafuna sente afuuka ekizibu kya butonde munnaye. Katonda yakola abakyala nga balina ku baana babasinga. Nyanta abasajja Katonda yakola abakyala nga balina ku baana babasinga. Women are supposed to be going up, marrying up, or looking up above them. Above them in every aspect. It could be financial, it could be even physicality. Abana akasajja keka kampi bwete kati kamukoma mu chwato naleo kakanyo mula kalabe nno kalinga ka tonefunugulirako nawe. Kati bine bigambo, you cannot submit in bed to someone you think you are powerful over. So financial independence and stability for women makes many young men out there struggle naga bayinzoza yechampa sakana akebali madamu ye mulinda lwayagadde. Kati submission mu bulire genda kubanzibu nnyo ate nga mu bugasa mba mwagala fe abasajja lunaku ne oba empadde esatu lunaku nsobola obulamu nga tuli basajja bato kumacha wompa bwe nkusanga regular saa unompa ekiro mutumbi ne bompa era nsobola naye kati bobanga omuvubuko muto uli oyagala ebintu by'okwegatta ennyo bakubakyala abagagga akuwa lwayagadde. Katonda bwakuyambye n'ofunayo na mukadde kadde ng'ali mu menopause stages nga ali mu bwagazi bungi ate oyo bwakubeerako tayagala kuvaako tovaako nga tannakoowa. Menopause zine engeri abakyala abasinga gye bakoma okukula naddala nga badde healthy nga talina bimutawaanya beetaaga sex mungi. Kati abazibu n'okutusa gye balaga tomuvaako nga tannatuuka. Oyinza omubeerako esaawa bbiri okukwata ogenda wa komawo abaana baba misuza ebikerenda omuvuka yanga bandi nfa nize ebikerenda kati mbeera omutima nga gumpuuba kati badde ndi bampa ka cream simanyi kanambi nga batolina kyowulira katanso muzimbye omutwe kanambi okiri nambu towulira omutwe bagusiba kako cream nebya nambu nga tolina kyowulira ekireetera omuntu owulisa okumala mangu kubanga sensitivities kati awa cream kanambinga omutwe nga tawulira omuntu agenda oyingira nga naga Brian omukazi omukulu mulabe edduka ayinza obeerawo saawa ate nga babeerawo sabakalu abamwe nga kakalukalu kali awo naye ng'awuli ayagala obeere munda saawa bbiri oli omwo. Katonda baakuyambye ng'ofunye omugagga nga mukaddekadde ng'obwetava ayina ogenda mira amakerenda. So it's hard for women to submit sexually nga balina akasente batono nnyo kozi ng'ate yakwagala ng'omuntu naye waba yakwagala ng'omuntu nekyekomawo oba etombeerako nnyo ayinza okuwako leero enkya n'atakuwa naye tenaku bbiri nga takulowooza nako era nze neguba mwezi nakyo giweera ali mu meeting back to back sima ngenda boss MD ampise ngenda boss nina boss ajja MD siriwo naffe kati ngenda let me ask you onamwe abasajja wawa akasaba mutuka nga mwina stress nga omanyi nobeerawo nga notuulaawe noga percentage ntono nnyo pozi nga omuntu gwe naye omenza mba stressed nga nina ebindi ku mutwe sisobola era nze omuntu wambuza esobeerawo ti feelings zijja nga nina ebizibu byange ebyase tisobola kulowooza ku sex wadde olunaku n'olumu bwe ruti ate fe abakazi ate fe abasajja tuli banjawulo. The more you are stressed sometimes your hormones can play differently. Oba nga stress wogimalira wali ng'omaliriza akazannyo. Stress negenda. That's why abasajja abasinga mu stress version mukazi amutawaanya afunayo akaana awo akatototo. N'akamalirako ebizibu yanadde ewaka nga atunula butunzi bw'ati. Kati for us women, some people are different. They have a very stress nga takirowoozaako. Olwa pile gy'alina olwa ebintu emingi gy'alina nabiraba nga takirowoozaako nnyo nnyo tekimuli ku bwongo because they are busy. 1 week negenda 2 weeks nezigenda. Naddala nga bali mu myaka nga 39 between 39 and 46 kisoboka
naye olina 32 to 37 year man, 32 to 39, their libido is like chu. Abasajja bali in their prime. Manyi omusajja kati kitegeeza there is a problem. Babera in their because prime. wali abasajja abamu nga ye awoza enaku zino biki distress sagala binsumbuwa abalimba abatakwetaaga nnyo. Ena gye banfuufufumu. Anti obeera maama wa waka oli awo wamunyizanyiza dda mutawaanya ebipaleepale bikujjudde oyambadde agasweeta agatishaati kati ng'ajja ewaka nga energy embi owunya amata like n'agamba nina ebintu awanandeka omusajja aba alina ebimutawaanya wakiri ogenda olaba nga ageze mu kamasaaji omwana nga amunyizenyize nekiggwera n'eyo. Respect enough. Musajja anafuna sente nasigala ng'akoma bulunaku ewaka. That's respect enough. N'abeera nga yakuwasa alina sente naye n'akukweka namba 2 we ng'akurespectinga okumulaba. That's respect. But that's respect to men. Respect kasitamba nga nkuprotectinga n'okukweka nkukweka ebikyamu byange. That's respect. Respect weefiira mu musajja. Ku Lwokubiri ngenda kwanjula munno. Meeting wala nkubira nzija omukyere mu kuteeka minente muzireete tugenda owaayo eri yenze kwanjula munno beera bulungi awo ka respect ebitanze okufa. Abasajja abasinga babeera naawe ng'akulimba trip n'agenda wa namba 2 n'abeera alina ku 2 naye n'akulimba trip aba kyakurespectinga. Yet he's rich, he's giving you money. N'akikwekera emyaka 3 until w'okyezuulira awo n'agamba ate abasajja banyumirwa nnyo nga omunoonyerezaako n'oweezuulira nti alina namba 2 abatakyalina byakunnyonnyola ye tajja kikugamba naye bw'okyezuulira masimu okebedde amasimu n'okyezuulira awulira emirembe atandika n'okubeera nga takyakukuta. So respect omusajja asigala. Nze mba n'omusajja nentegera nti ayinda naye yennyini ne mukakasa n'akitegera nakitegedde nembeera nesimugamba nensirika busirisi wokakasanga nakitegedde kasanga nti wakitegedde naye n'okomawo ng'obadde onsuubirira okuyomba okuyiiga naye nenkwaga nti ekintu ekyo saakiwadde budde. Amanti kati mu bwongo bwange mba ntandise okufuna emirembe nti kasaakimanyi kati bwe nzijalo tajja kumanya gyenva kati kyova olaba kakasa tamanya nti otegedde asigale ng'akyakukukuta ng'akukuta naye nga gwe walaba byakukuta obimanyi. Kakasa nti tomulaga nti okimanyi asigale ng'akukuta. It feels good for you nti bakukwese n'akulimba tugendako mbalala baby n'akubira kyaliwe wewe Brian kakati basi sokoleka tunyina sameka bakyali bakubidde awo bona tulina meeting ya office tugendeyo tulina n'akulimba kuma ng'okimanyi nti agenda kyanjawa. Nakamuvi ke nalabye oyogera bwotyo omukazi alina abadde alina bbaawe bamaze ebbanga wakati balina omwana almost like 10 years yadde like 10 years naye gayiwe naye gayi buli lunaku akomayo waka naye ng'ayina buli lunaku ng'akomayo waka. That is respect. Naye nalako kiraba nti kyeka tekikola ki kyeka tekitambula bulungi naye nga gayi tamujooga tamukola ki ye eva akumawo respect agimuwa naye nga naye kyakolinayo mukuntu omulala kati munaafuna omuntu n'amunoonyerezaako nga ofisi alinayo omukazi omulala. Kati lumu ne bamugamba oli yamugamba namugamba manyi mu mmotoka muli gwe yatuma okunoonyereza ku gayi waliwo ebintu byateeka mu mmotoka emabega. Kati lumu ssaawa nga 8 gwa kiro yakwata ekino n'agenda mu mmotoka y'omusajja n'aggyamu essimu. Komu omusajja abeera aterekamu essimu alina essimu endala ey'enjawulo okitegedde agenda okukebera nga omuwala bamumanyi famire y'omusajja emumanyi mikwano gye gyonna gimumanyi buli omu. That kind of betrayal ogimanyi eyo anti giyita betrayal naye respect okubanga nabikukuuma obutakujolonga nnyo respect. Nokyamukozi temutawaanyiza ng'agenda asaba divorce ng'ate alina okufa almost oba kyabadde kitya like 90%. Anti tukulaga nti abantu abamu balowooza nti respect naye abakazi abamu obalabira awo si baakuzannya. Anti mbadde nkugezesa nti eri ebintu byetulanga byamu ekirungi ogambe yali movisi nga yali ya customer nga yakunyumiriza twandigambye nti waliwo naye kati batono nnyo afuna divorce mweyembeera
nga okitegedde omusajjawo abazungu babikola anti kati byeyo batuveeko wano tuli waffe kyembadde ntegeeza twali twogera ku ssente n'abakyala ne respect ng'okutegedde nti Brian ayenda tosobola kuba kyekimu yes naye bwe mbanga nsigadde sikyuse nga mu mbeera zange mama kyamugenda ne mulowooza ensobi omusajja bw'okomawo leeta tekitegeeza nti ava mu bwenzi bw'aba ayinayo omukazi omulala okomawo leeta tekitegeeza nti ava mu bwenzi asobola okukomawo leeta kati wantubeera nabo nabeera wano musawo natalina muntu ntuva nosaba mukaaga gwakiro era nga amanyi nti omusajja atwambye abadde muno kyenjagala me what I want you to kyenjagala I'm not here to prove a point to any man but kyenjagala abasajja bonna bakimanyi it can never be the same omukazi newakutegera Brian nti oyenda n'akuleka n'asigala nga akyakufumbira. It can never be the same. Yes, it can never be the same. But this is where the problem is. We try to get a kucha sente echo. Nti abakyala teba katonda yabakola obi bayine empisa mbi wabana sente ajoga nnyo okusinga ate omusajja. Bwabana sente ajoga nnyo. Jogo twayogedde ku bya sente na submission go and diverting. Money and submission in women is a rare occurrence. Era oboyina omukyala. Bakazi tukole sente. Bobo ino mukyala nga ina sente ate nga ali submissive era nga akurespectinga. Manya you have a gem. Abakyala basinga ka staff na muka sente nga ali independent awulira njewulira without Brian I can succeed respective. Nga ndo mukubira awoliwa. Agamba nja kudda. Tosta kupena kubira ntaza just sawa zayagala. Takubira I'm going to be late. Because women naturally when they get power they become manipulative, they become badly behaved. So it's submission and money. Few women will submit to sexual partners who they know they have more money than. Okuja ngo mukazi akwagala ebinji. Era omusajja n'ona afuna sente n'obeera independent n'otamulaga mpisambi abasajja b'e Uganda. Era ajja kulagako embwa. Lwaki oli negative? Wamma nedda. Wamma mwana muwala. Abasajja balala si owali special. Owali special nange ndi special. Society yaffe nkyamu. Society yaffe ine ekintu kyateeka mwana w'omuwala. Nti n'obonaako oli omusajja yenna alina okukola ki? Ate nga kyekituufu. Okwenda. But wakana kuja with a lot of stuff. Respectfully kyekituufu kyekiro omanyi lwaki? Nkusase lwaki? Kakati gwofunye sente oli wakabi omaze week beat ompaako. Yesibe yuyinza neba housewife mbendako. Nkugambye bagaya buli housewife akugaba akuwa. Bagaya buli housewife agaba. Anta alina sente naye era abeerawo. Sebadde nkujira mbadde nkuwa scenario. Jimpya. Esi ndi wano ndinaawo nnyimi. Ndi bbaawo ate li level. Ze nvudde ku office mbadde n'abantu mukaaga bonna baagala okumpaako. Abamu bakusinga n'obulungi, abamu bakusinga n'essente. Kati nembeera torn between omukazi ono mwagala naye tayagala kumpa. Naye kati guno ogukazi guneesibyeko gulina n'essente gugenda kunsasira gwagala kumpaako. Niweekanga ng'oguwaddeko. Oba ozunga ng'wakaguvaako akasimuka nalumya nsona ekakuba. Hey ng'onkyaye naye musajja gweyita ki? Lwaki tumalaga mpaako? N'okibuuka otuuke waka amasimu ago gonna ogabuuse oteeka waka madamu nagandeka naawe nze nkooye. Bana abakazi mulekerawo okumma abasajja ne waba kiki tomma. But I've men also been kwankati fumanyi society tugamba. You know tuli mu society tugamba musajja mugumiikirize. Omanyi let me give you an instance. Musajja akola ebintu by'ekisiru byonna. Tumire mukazi musajja naye mugumiikirize. N'emikwano gyo digamba musajja mugumiikirize. Omukazi wanakola ebyekisirusiru bye najja Brian nga agende wa mukwano gwo oshofuna mukazi mulala. So what I'm trying to say is this world has never been. Wacho oyagala kuleeta omwenkano wano. No, nzandi nkunyonyode. Siri mu kuleeta mwenkano. Ekyogeza ko oyagala kubalance the boat. I'm trying to tell you. Nanti you want to balance the boat. Don't balance the boat in relationships in African societies. We are different. Esi goli advocate wabana bagenda kutawana bagenda kuonoona. And advocate wachi? Wabana abaana abagala kukola eddalu. Wamma
siri mukola ddalu nze just njagala tusooke tuveeko mu bino abantu bye bagenda okugamba amamaani biki buli wogezaako okwagala okwenkanankana ogenda kwonooneka. I want you to feel me. Nkufiiringa naye this is where the problem is. I want you to feel nze mbadde mu society. Let me give you an example. Lwaki bwe kiti lwaki gwe woyenda nze sina kulumwa lwaki nze bwe nza kikuluma nnyo kati kankuwe scenario tukiggale esi bwe nkuwe giraasi y'obutunda wulira bwe nkuwe giraasi y'obutunda sooka owulire passion juice bwe nkuteerayo giraasi y'obutunda Brian najja n'agikwatamu simunywa n'oli najja n'agikwatamu simunywa n'oli najja n'agikwatamu simunywa samunywa kaakati ate ne nkuteerawo wano ka sausage naye nkakwatako nkateeka awo nga kalina ne ka peeling n'oli najja n'akakwatako ng'okimanyi kalina ne peeling era sikalya enjawulo wakati wa bakakutte nnyo enjawulo wakati wa juice gwe bakuttemu n'akajuice ke bakutteko njawulo ki byonna bye bimu juice bakutte muli munda kati ate ka sausage bakakutte kungulu omusajja kyanjawulo nze nkwadde example gwe juice nkugambye ng'omukazi bakutaddemu bakuyiyeemu nze kyengezaako gamba nze saagala kutuuka yeeyo nze kyenjagala I want you to feel me. The pain you feel nga esi akwenzeeko that is the same pain. Kiringana kungamba omanyi pain y'okuzaala. Ulira. Kiringana kumbuuza olina omanyi pain y'okuzaala. Oyinza obutagitegeera. Kati kubanga Katonda yagitegekera ggwe. Kati nafe abasajja. Kati yagitegekera nze. Okay. Katonda yatuwa amaanyi ag'enjawulo. Ekizibu kyenzudde. One of my biggest problem is abakyala bangi balinganga gwe bakkiriza ebyo. Musajja bw'ayenda genda. 90% of women who end up leaving their marriages or divorcing because a man cheated, they end up with married men. Why do they end up with married men? They end up with married men. Why? Let me ask you another thing. Simanyi nenze engege sina oleseewo omusajja lwa bwenzi kyokka ate ogenze kwa musajja mu fombo. Waliyo omuntu gwe wali abantu kugamba wotaddamu kufumbirwa kikyoba. Tewali kyoba. Wotaddamu kubeera mu relationship. Tewali kyoba. What happened? Tewali kyoba. Tofa. Kati waliyo abo oli najja n'afumbirwa waliwo abatajja kuddamu kufumbirwa. Period. Naye nga babbirira abasajja b'abannaabo. What comes wawa ekintu ekirala ekintawaanya. People always ask women, what do they bring on table? What do you expect a woman to bring on table? Ekirala tukiveeko olwaleero. First of all, you need to understand two scenarios. Anybody who asks a woman, what do you bring on table, they are unbalanced men. Two, bwe nsanga omwana omuto ng'alina emyaka 23. Because the jagama bakazi mutu wa sex. Bwe nsanga omwana omuto ng'alina emyaka 23, 24. There's nothing I expect from her. Besides submission and truth. Bwe nkusanga ng'osukka emyaka 3, obadde okola, obadde oyiiya, olina okuba ng'olina ky'olina. You want that? Olina okuba kasita osukka emyaka 3, olina okuba ng'olina ky'olina. Kati omuwala oyo. So when someone asks you what you bring on the table, many of the times when we ask what you bring on the table is abakyala abasinga kasojjawo sex. Kyekayeka ng'oggyewo namuna. Otukisa ng'ogamba naye ng'oggyeeko sex okuteekamu. Abakyala abamu kiki kyangasako. Naye tubeewo n'abakyala abamu ng'olabye ddala akugattako. Ewaka asupporting amu mbeera kubanga oli weekend. Ogulaba nga muzimba ennyumba n'omwa $3,000,000 ogulaba nga te akozesa $5,000,000. That is something we are growing with. But what we have to understand, 90% of our young people, the moment we remove sex from the relationship, abatatana kyaleeta kirala. Okimanyi ne ku basajja bebatuuza wekiri. It's a small percentage. Because to me, omusajja ajaga provision. Akuwa wosula. Protection. Akuwa byolya. Kati nange wenkera ku much I have that money. I have my own home. I can provide myself. What do you bring on table? Esi bweyagala kutegeera nnyo bw'ona ntegeera nnyo togenda era ntegeera nnyo era buli mukazi kasaatanko okutegeera kati obuzibu wamwe kati problem kyogedde buntu temwagala abakazi bategeera nnyo esi buli mukazi amanye eddembe lye buli mukazi amanye eddembe lye buli mukazi ayagala okutegeera ennyo si mufumbo era ali waka kati bulijokoma okumanya eddembe madamu kati kyengezaako okumanya eddembe soka nga mbika ly'akaana akawala akatulaba
mama oyagala kumanya ddembe eryo omusajja muleke bile bitu akuba abamba maybe buli muntu alina opinion ye. Yes. Buli muntu alina engeri atwalamu obulamu bwe. Oba kitegeera. Kakati marriage buli muntu abiraba bulala. Oba kitegeera. Era katwalabona abatandise ga marriage is scam. I don't know why they said that. Because the things we expected are not there. Oba kitegeera. So bana nze nkubuuziza ekibuuzo. If one day we wake up tugamanyi no marriage. Kye kigenda okukyukawo. Kini gy'oli gwe atayagala marriage. N'eri abajagala. Because to some people tukkirize tugaane. To you eyinza okuba it's a priority to you. Ninga waba batagikiririzaamu. Yes, bajiri the fact that sigikiririzaamu. Tekitegeeza nti siina kwogera ku bintu binnuma. Bangi abatagikiririzaamu. Nze nina bafeminist bangi bali empowered. Nkugereza nina bafeminist bangi bali empowered. Nga tebabikkirizaamu bagambye abaana okulanga ali mu inbox ya Brian. There's nothing painful like being single at 40. Yo ina msajja asobola okunzalamu omwana. I don't care. Anzalemu agende. I'll take care of my child. Kakati time twagirina walinga bakugoba emisinde. Nozanga okubeera mugezi nnyo. Ka time etuuse mwenye oba single bunyuma okuze. Businga lumanga okuze. Oba single businga kulumanga okuze. Kati oli mutototo. But at times But my problem is these people that are misleading our younger girls of saying that they don't accept to be this, they end up coming into our inbox privately. Nakubuza Brian ngaba ne wasinga bulumamfa. Nze nswana nakulaga message yo muntu omugwomanyi. Ngazunga mu kibuga wano alekanira abantu. You show me. Bili private bino. Ngalekanira abantu. Ulira tugena mogera wali. Ngalekanira sokola bade kulaga ngalekanira. If you don't have evidence. Ngenda kulaga. Ngalekanira abantu. Ngagamba don't accept a man to treat you this way. Naye ngali mu extramarital affair with a married man ngate yigunza. Naye nga wano ajja ku TV. Don't allow a man, if a man treats you this way, leave that home. Naye aleka bufumbo naye katali ku muvubuko omuto omusajja w'abantu. To me what I think. So my problem is buli muntu ayina ekintu you can't eat your cake and then have it. Buli muntu Brian ayina ekintu ekimwedde embi. Wali abantu abamu nga baziyita mpisa mbi. Wali abantu abafindinga peace mu kubeera bokka. That's very good. I'm a fan of that. Bwanga supporting a piece okubeera wekka. Todde nate n'okaba privately. Sigala nga ne mu private toka. Wanga nabo gye bali. Abataka. Because we are almost nana wali abantu abali mu marriage. Nga nayo miranga myerere. And almost is another marriage gye ziri. Buli marriage. Beba basajja bosanga yawasa omukazi. Amusanga mu bbala sawa 9 ogw'ekiro. Alinza obudde buke. Buli relationship erina okubamu emiranga myerere lwa nsonga tulina obwongo bwa njawulo. Lwaki olaba tutakkiriziganya ku zino ensonga? To me what I think. Olaba nga tutakkiriziganya ku zino ensonga? Tukkiriziganyizza. Olaba nga tutakkiriziganya ku nsonga ezimu. Senga tubadde mu marriage era bwe kyo kyandibadde disagreeing about certain things. Kakati olonyiizeko ne maama wo. Maama wo mwagala nnyo. Bulungi nnyo. Era olowooza lwaki akunyiiza? Omuntu yenna. Kubanga alina ebirowoozo byanjawulo nawe olina byanjawulo. Kati bw'ogamba abantu nti marriage erina kuba happy, peaceful, nga si miranga. Marriage ebanfu. Marriage erina okubamu emiranga. Marriage erina stages. Let me give you an example. Kasooke nsomesa abaagala ofumbira. Marriage erina stages 3. Stage esooka yakuwulira nga butterflies zikulinnye mwenna mweyagala ebintu ebirungi ebyo nga mwakagiyingira. Stage ey'okubiri y'okubanga otandise omumanya ebipisa bye bibi akunyiiza oyagala mufumita biso. Owulira onyiize nnyo, owulira okugamba buli kibi omusajja kyalina okuba nakyo okisudde mu musajja wo. Era n'oyo omukazi ng'olaba buli kibi ekiri ku mukazi kiri mu mukazi wo. Stage eyo etawanya nnyo abantu era abasinga tebagisukka. Stage ey'okusatu otandika okumanya nti Brian awunya akamwa, Brian tanaaba. Kyokka ate Brian is a good father, Brian is a provider. Ne tugamba kati twetegekedde. Naye nga ki esa kyange kyolaba. Si kirungi mu buliri. Kifumba emmere. Kirabira abaana baatu abantu bakyagala kirina empisa ne twetegeera. Third stage yakwetegeera nti kakati nga togenda kunkuba lwa butanaaba. Nga nange sigenda kuvuma lwa mmere esiridde. Ntimanyi Esther amanyi kufumba newe tutakola tayiga. Nga tujja funa omukozi. Kati marriage third stage eyo abantu abasinga tebagituukamu. Kati abagituuseemu batandika okwenjoyinga their marriage nga pain tebakyalina pain. Notegera nga bagira bulabi. Nenda sigiraba nga basanyufu by the way nga they are happy, they are going on with life. Oba takubye essimu amanya ajja kudda. Bwe mbasi kubidde mukazi wange essimu era amanya ajja kudda. Because that marriage is now at a stage of growth. Kadaba Brian. Kakati bwe abaana abawana.
naye nze my problem here is nze saagana muntu kufumbirwa baba awulira ki emirembe era tuba tugerawo ne Brian baby girl yawalabye nga bantu bayomba bitegera mulabira ddala abantu bali bitter simply because their relationship failed nze sikikirizigana nakyo naye nze ninamu obuntu butonotono bwendaba bwesikizigana nabo bufumbo nti naddala mu society kati mutuli n'abaana abalenzi abakuze nga bali weak oba kitegera nti ofuna omusajja ayina bingi nnyo byakusuubiramu a lot of stuff byakusuubiramu ekyokubiri abamu batulabanga ba slaves okimanya waliwo ebintu byakyuka nga bamama baffe babikola nga ffe tunabikola tukkirize tugaane simply because tekyakyuka kusaidia bamama Africa wabula kyakyusa ne kusaidia bataata tugiye di bataata baffe bakola nga bamama baffe tebakola ki tebakola banayo nga sina ba career women like us today osege nga omukyala talina kyajja kuteeka waka kuva ku kibiriiti kubanga naye talina ki alinze zaaki but now onfunye olusi ndi career women olusi nane sente ezikusinga though I respect you twina nembe tugabana nti omanyi tukole kino ndetseeko percentage bwito esiko ate waliwo ebintu byayagala nkolenga bamama bayo bakola ki ate bitajja kukola ki ate nawe omusajja abalimu obusiro kubanga nze mpasiza omukazi wange she's a bank manager somewhere nga musubira okubanga alina okunyigira ettooke ankolera oluwombo. It cannot be possible. That becomes a little bit of stupid. It can't be possible. Nina omukazi wange she's a leader somewhere nga musubira okubeera musubira okubeera wakasaa 12. It's impossible. Nga alina okuvuga mu jjaamu oyo mungi kati ate mba musiru gamba inayo ne holiday y'emyezi 2 nga tali waka kubanga minister agenze kukola kati ba musiru muko. That's why nkugambye abakyala abasinga mistake gye bakola nga balonda ba partners. There are very many weak men who pose strong. Yeah, exactly. That's why many women end up being single. Now, na post a joke to TikTok. Remember, many women who have become single mothers by these very educated, nice-looking, like responsible people. Because since all of single mothers, is an MP somewhere. He has money. He looks good, flashy cars. Banji basa dembana abandi abarikao. Nosanga omwana omuvubuka moto ayiya ka business ke katono ali awo boda ninga ina makaga aganywezeza nga abakyala abasinga balwanira buno obusajja obulabika obulungi career men and they end up being single mothered. Right, decision making y'abakyala at certain stages yagala bintu biri flashy eba nafumuko kakati gwe esisas no evubuka ndeja ipangano ki Range Rover n'ekisuka kikubayo omutwalo gwa $1 pata ekikutwala mu apartment kani katunulanga muntu kaina 5 bedrooms naye kikutwala kyensembayo anto moyo process nga kikusubidewo ekikuboya ticket ngamba ogenda kuzala next month if you get pregnant ujaza ida US mwana ngumagale eyo kakadi Brian nze n'omusajja yangamba bwati olumalo anti nkugereza awaito nabeera naye mutanso okubeera naye mu bulamu waita omwaka ogwo oli tubuto oluzadde no focusing on mother. Why? Decision making at certain stages of women becomes wrong. Their judgment is always wrong about men. True. Women don't know men. Kati nemutanko okunenya buli musajja because of your wrong decision making appetite. Wasanyukanyo nojerebera yali avuga Range Rover. Wasanyukanyo nojerebera alina ekireve kirungi. Wasanyukanyo nojerebera musajja yansubye omutwalo gwa $1 ku shopping. Yantute Dubai ku trip. Naye nga waliwo kabiri nage wano e Kampala tasobola kutuuka ku trip ye Dubai wali agenda kubeerawo taata w'abaana akuprovidingire ng'ate akwagalanga mukazi we omulekawo because takuwa flashy lifestyle. That's why nze nkugambye abakazi bo bali selfish. Abakazi bo bali selfish. Anti ate abakazi bo bafuka selfish nnyo bw'aba afunye ku ssente. That's why nkugambye nga tutandika topic eno nti it is very hard for a woman to have a lot of money and still say submissive. Negamba nti asajja bangi atera nafuna sente nga nyingi nasigala nga respecting a first wife we. Naye omusajja ofuna omukazi omulala tekitegeeza ta respecting ono. It's just a nature mu basajja nti semanenge niyagadde okwewuba neyeewubire walala. So remember, as we summarize this topic, it is hard for a woman to submit when she has more money. Because women are naturally meant to submit to power. That's why bunovuko obuto butegeera kajja ajane sente zako nekamutulugunya nga atayina sente nekamutulugunya nekambano mukuba nekamuchunya omukazi abera ali awo kotidde abakazi baganye empisi baganye abasajja balina empisi embi. That's the problem.
sembi abakazi baganye omusajja amucontrolling okuncontrolling si kunkuba nina akavubuka akagamba omukazi sinze kali woman bw'otuuka ewaka jjako essimu yo giteeka gijjeko saagala ssimu waka kali woman bw'otuuka ewaka 8 p.m. jjako essimu. I don't want anyone to call you when I'm with you. Weekend gali maka gani bewasa nini wambye buli muntu weekend naye ate omukazi yagumirawo buli muntu alina ebintu byakola nkusese ebiri fane banga kati nze nkusese ebiri fane wala akaana akawala kadde kangamba yesade kabadde mu relationship for 7 years naye nga relationship eri very toxic omusajja mukamba akebera essimu 7 years akebera essimu amanyi n'omugoba mu wiiki n'agagende wammwe n'amuzza like alina ebbuba lingi toyambala ebyo toyambala biri bayawukanye toyambala naye kaza omanyi lwaki abakazi abasinga basigala mu toxic relationships mukazi agenda n'anoonya anaagenda omububira bwatyo nga taliiyo mukazi agenda n'anoonya anaagenda omutunya bwatyo nga tamulabayo kati the funny bit is the things that look ugly to some women to others is pride and women don't like being ignored kati ayagala amugoberera anoonya amasimu akubira bodaboda bamugoberere kati ate nga yawulira bimumalako emirembe naye for some reason they are nice. Anti nkusesa bwe yamuleka nawe yafunayo omulala is a yes man dofi tabuuza tanyeega ali awo kati awulira atali challenged nnyo awulira the woman the guy is not that challenging. Why am I saying this as I go down? Women are always bad at decision making. There's nothing as dangerous as a woman who has money and empowered when it comes to decision making in relationship. You can do a very good decision for your business. Nokola decision for your company nekula. Nolyoka olonda omusosangule gw'akavubuka. Notandika tukabirira. So what am I trying to bring to the table right now? Your question is answered. It's rare for a woman to be submissive sexually to a man. Mugume ebiriwo. Because now women have money. We are chasing our dreams. You can't have your cake and eat it. Choboyi nokumanya. Katuka kola tya. Mugume ebiriwo. Mugenda guma musasula bakuka. Kati nga nze mbasibula. Future nga ogenda okusibula. Future mu myaka 10 okuva kati, as I already said you, buli muntu abeeko ne we. Your woman, you build your home. Eso oli musomi wa bitabo. Bulungi. Bible egamba You build your home. There is nothing new. Kwesanga yo. Ulira, Bible egamba there is nothing new under the face of the earth. Buli kyolaba kiriwo kyali kibaddewo. Lwaki nkugamba bwentyo? Olunaku lumu. Sibitana Bible sigisoma. Anti nkugambye olunaku lumu waliwo omwala gwe bayita Queen of Sheba. Oh yeah. Yali mu kabaka Queen ewaabwe. Tabbo naye ng'alina onoonya Yesa gye lirina amagezi ti Solomon. Lijje. Alina olinoonyo batayagala oba tayagala. Kati eri alina ebyobugagga bye byonna naye ng'alina okujjayo owakabejja. Ajje. Okitegeera? Ne Solomon bwe yali ajje musajja mugagga n'amagezi alina. For every woman to be fully complete needs a strong Solomon around them. And I'm not saying that all men are stupid. There's men out here who are well built, well mannered, and well cultured, and of course they have made money. Stop being negative, Amma. There are men that are good. Basivu de mwera. Mama na wabi banji. Basivu de mwera. Sako de kamse ulango baba kama banji. Osobola building company. But don't know nga Bryan Bryan. Ebya relationship tujja kayana. Yes. Kasaba osobola bagenda kuzimba. Osobola bagenda kuzimba. So you're there. Oli eyo osobola building company bazimba ennyumba. Bazimba ne relationship abo. Relationship Bryan yazimba relationship. Bryan Naturals yazimba relationship. Bazimba bizimbe. Oyagala somero, oyagala nyumba, oyagala mizigo, oyagala apartments, byonna osobola building company bagenda kuba bakola ki? Bakusorting out. Okay? Gwali ebweru naye nga sente zote zitambula bulungi otya woziwa bano babbi biki bana abaami mugenda kwatagana bulungi nnyo bagenda kukolera omulimu omulungi camera bazitako on site bazimba ngoli eyo laba si byakuba musenyu si byakuba cement buli kimu oberenga okola ki okira bulungi musayininga contract baloya babeerawo okitegedde so 0763 1751 66 0763 1751 66 bagenda kuba bakolako bulungi nnyo. Cubs Nation
airport pick up ogenda ku airport oba okomawo ku airport. Otyo kubbira emigugu. Otyo kubbira emigugu we bali. Deliveries bazikola, long distances bazikola. So Cubs Nation oyagala kwebaka bulungi nnyo nga bakuvuga SC buli kimwe kiri mu wale omwana eri alina ka fantasy nti ayagala abeereko mu motoka nga alina ebbaawe nga aliwo abavuga bo nga balimu benne bitubikola nga bali mu mirimu gyabwe tuyinamu ne wifi mu motoka zaffe amina okitega so just call us on 0701542372 tujja kuba tukolako bulungi nnyo tofaayo saawa yonna tukola 24/7 si byebyo ekiro ebyaffe emirimu egyo tebiri ne bw'otuwa ku ssaawa 10 tujja kola then ajati mastuula gwe omwagalawo yabula onoonya mubbi bano abantu abanoonya ababbi bakubba ebintu okitegedde onoonya luzaalo omwami bamukutwalako nkugamba oli awo dibidde ku lujja nga badde toogera bambi okoze sente zo naye onoonya omusajja ow'okufuna tolabika waliwo ekyakubikka ajati mastuula omulombi w'edduwa wali okubanga akukolako bulungi nnyo olugimala bwati ng'ettaala yo yaaka bulungi nnyo ennaku ezo nga buli kimu kitambula 0704 530570 endala 0772834738 kakati waliwo abantu abatera okutugamba nti bannange wakyaziza Brian wakyaziza gundi nawulidde osoma Cubs Nation naye enamba tetwagiwulidde mukwano obubasha we yatandise paka lweggwako obulango bubeera bukola ki buyitawo akalango ka Brian Nations ko kabeerako awo omwami gwe mulaba nga ayambadde suuti ate ndi wano komambo gakyanja buli kiganye mulaavu sometimes weetaaga magezi ate buli kimu akikola waliwo kyotakola sina kyesikola kikolagana ku mukwano ne laavu byonna mbikola naye hajati wali ayambako bano abawala naawe nga musana gulo gukoze bubi naddala nga okaze Brian wali hajati wali atereeza ekigambo dadi agenda okujanga ate kati oli mu kisiibo haji weetegekera nnika haji ayinza ova mu kisiibo nga gundi yafa ogenda haji ajje nga omwana ajja kutegera mu kisiibo naddala kati nga ffe batanawoowa mu kisiibo wano haji akwadde ebbanga lya mwezi mulamba kati weekola jango wa hajati nembulamu ki haji actually na haji gwe kamukubireko wano tuyita wa hajati anti haji tomukubira ali mu kisiibo ayagala kutalimani haji kamuleke sokote wa hajati atekeko enkoba kateni zonna ttata kate nina amina tubasibudde akantu tubasibudde mbagala nnyo we meet next time, bye bye.